Yes, mukasiaka tugenda kubatolekera ikyatulese olunaku lwaliro. Era nga tugenda kubatolekera kasema kafenga batugamba Paramount Television Studio Productions ngogasseko ne ku mutimagano gwa muno wakutusia kusema je tolekedde. Ne bajja bagamba bile Kristo yagenda okulembera abazanyi olunaku lwaliro. Kageno kasema ketolekedde kagenda kwera ka psychological thriller. Manyi buno katubita bu special feature. Gwe kasawulya special feature. Kiwasegeza kagenda kwetaagisa okubanga obwongo buli waggulu. Sika ababwongo bunafu. Gwe kasawulya special feature. Manyira wontu tugenda kutagaza. Kakati bagambye tuli ku mutimbagano gwa buno wachi. Kati onaabuuza kiriwo ekiberamu amazima amangi. Ebyafaayo oba ebyobunabbi. Tubakasha yali afudde. Mpozi ngo gasseko n'omutayitibwa Pluet Riches. Ow'emyaka omwenda gwe baali balese yali alina okuwasa omumbejja Yenezi. Wabula bafiide mu kaseera ke kamu ate ne bafa mu nfa yemu. Newankubadde bafiide mu bitundu bya njawulo. Era ku saidi eno kwala kamwenda Kasha gye yafiiridde Valia Hacknen ye yagambye nti kirabikagano ge mazima agabengeya kusya ku Superior Mother kyali yamugamba. Ku kyombe ekyali kize mwalimu omukyala eyajja n'akatonyeze mu kyenyi kutene briefcase ali so smart. Twadde bali kakendo bamutuusa ewali Kasha. Unawulira tayagana mutula Kasha yafiiridde mu ntiiso kamala. Uliriza. I appreciate the Souk School allowing you to... Simi aba Souk School okubanga bakukkiriza okomewo nate newankubadde bibadde bya short notice. Nakyala ava mu kitibwa Souk Inner School of Specialized Medicine. She's a special doctor. Nina kuba mbanyonyola gye bujja maaso eyo. Yajje bali. It's been a long time since... Yamugamba akasi akabadde kavukole nasembayo somera wano. I'm still a... Naye kituufu kiri nti ndi sister mu kusooka. Ekikwaraga kumwensinzirukirawo. Sikaani teyina kyezudde. Mu sikaani nze naye sina kyendaba kono bali tosobola kukiraba. Kubanga munda yenna yabadde akyankalanye. Before bino nga tebinaba kubaawo wabaddewo physical changes zonna ezizo okuba nga zamuleetedde embeera. Kyensobola okugamba nti yabadde n'ekirooto ky'entiisa. Kyonna kyekiri kyabadde kimukanga. Mutuufu yakirabye nga kijja. Kale singa namuwuliriza ng'aŋŋamba. Bwe kiba kigenda kukalubiriza osobola okugenda nze n'obindekera. Nedda neetaaga answers. N'amugamba kale tewali tabu kyava ajja erudda. N'amukwatako njagala olabe era wekkaanye. Buterevu ne balyoka bakakwanjulira mu butongole. Kakano mu kutandika oyo omukyala gwe mulengedde ayitibwa Nazil. She's a special doctor. Era ava mu Souk Inner School of Specialized Medicine. Bakola ku special cases zokka. Era yensonga lwaki bamulese. Kakino essomero mwava oba eddwaliro mwava lyatandikibwa wayitibwa Mohanda Souk ng'ogasseko ne Nakya Raquel. Superior Mother asookera ddala ffena gwe tumanyi obulungi. Kakino ekyabatandisaawo essomero lino oba eddwaliro lino mu biseera eby'edda nga balwana ekiyitibwa Butlerian Jihad. Omnias overall computer ngogasseko ne Erasmus bakolanga experiments ku bantu bakera ku makya ne bayiya virus eyitibwa scourge virus eyatta abantu okamala. Wabula Raquel ngogasseko ne Muhondasi balwananga basobola okugezaako okufuna eddagala erijjanjaba abantu era baali batandise okubajjanjaba nga bawona. Erasmus bw'alaba nga batandise okuwona n'akwata virus yasookera dda gye basooka okukola n'addamu n'agi engineering n'agikomyawo n'efuuka ya bulabe ku nno yali ya ttabu ng'efuutuka mu kibumba era yakuleetinga ekyali kiyitibwa Rorschach epidemic. Ne Muhondasi ne Raquel tebazikiza. Basigala bagenda maaso n'okuwenja eddagala era bwe bato basobola okujjanjaba abantu. Nga bamaze okujjanjaba abantu ne balyoka batandikawo ekyo ekyali kiyitibwa Souk Inner School of Specialized Medicine. Abaana basobola okugezaako kenkuka mu busawo babe nga bajjanjaba ebirwadde ng'ebyo just in case singa bukya ku makya ne biddamu oggwawo nateera. Siakadonga tuvuddeyo. Tudde bali onaabuusa ekitunga ekyo kituukawo kitya. Anti ba founding sisters betegefu okukola kyonna ekyetaagisa bwe kiba kyetaagisa tambulya mbiga ebya Raquel. Naye kati bw'aba waakweta lwaki aba yetta bw'atyo. Theodisia yabagamba nti yo si coincidence okubanga omukyalo oyo afudde abadde ku lusege lwa Kabaka nga bali mu kuteekateeka mbaga assassination nga bali mu kuteekateeka mbaga ya Mumbejja. N'amubuuza olowooza olwo yakutteko bwe najja attira Kasha wano. Nze kye mbagamba kiri kimu kyokka mwebeereremu kyokka kyesobola obbagamba. Mwebeereremu.
vali akyali wano bimusobedde tamanyi kikiddako yatuuka waali n'amugamba initial physical examination zibadde inconclusive. Nazil muleseyo ali mu kulwaninga tests nda kiyinza otwalamu akadde. Ono kyava mugamba ngenda mu Selusa Secondus. Waliwo obubaka obuzze n'ekyombo nga bagamba Pruitt Rekesi afudde, omwana w'emyaka 9 afudde nga Kasha bw'afudde. Eyo sekendi ataaka mu lubiri. Tula. This is the burning truth. Yamugamba eno ye burning truth. Mother Rokero gye yali ayogerako. Cure the princess. Nyino kakasa nti omumbeja abeera Sekiwa. Ewatali Kasha twetaaga at least tumubeereko. Ono kyava mugamba genda. Ebyessomero bindekere njasobola biddukanya. Kyebikaleeta mukkiririzaamu. You don't believe I'm up to the task. Tolowooza nti njasobola okukikola. Anti ebiseera ebisinga emotions crowding judgment. Ate waliwo akaseera we katuukira nga tulina okukola hard choices. Will give us the greatest chance of success. Kino kye kijja osobola okugezaako tuwa engeri gye tuyinza okuggusa. Olinga agamba nali nziruseeko hard choices. Ez'olwaleero zeetaagamu Layira. Ate nkimanyi omufaako nnyo. Oyo omwana yeetaaga okonektinga ne bajjajjaabe. Tetulabangako manyi ga kizikiza gafaanananga gano, tetumanyi ngeri yaggalwana. Oyo omwana nze yamukuza naye ate si mwana wo. Si mwana wo. She is the one who can give us the answer. Yamugamba nti oyo mwana asobola okugezaako tuwa ansa gye twetaaga. Must understand how this prophecy will unfold. Tuteekeddwa okugezaako okutegeera obunnabbi buno tuteekeddwa bulwana tutya. Singa tetumanya tuyinza ogwa mu matigga. Wabula yeeka asobola okugezaako tuyamba. Wali okikozeeko okyasobola okukikola nateera. Essomo lino ngenda ddikwasa paka nga nkomyewo. Yamugamba nti okuyisa Layira mu bulumi kigenda teeka obulamu bwe matigga. Jjukira waliwo n'ebyama byetukwese bye tutaagala basigadde bamanye. Igwe nze Francesca ng'ogasseeko ne Kasha. Zimbadde ngamba eyo process tugireke. N'amugamba no ye risiki gye tugenda okuyitamu tewali kyakola. Kubanga ekituufu kini tugenda kwetaaga answers z'okulwana ekintu kino. Oyo omwana yekka yasobola okugezaako kikola singa abayise kye bayita agony. N'akigamba ngenda mu Selusa Secondus. Njagala tugende ffenna. Ndowooza omanye embeera yange. Sandikusabye singa embeera yandibadde tekwetaagisa. Tugenda ddiko ntugenda kati tusimbula kati. Iwatali wadde okwemamaaza. Tusimbula kati. Kero ye mutwe gwe badde boogerako ayitibwa Layira. Ono yamutwala n'akwatibwa n'ennaku. Agambye Valiant ekisookera ddala. Ekituufu kiri nti oyo omwana process gye tugenda omuyisaamu esobola n'okugegyako okugyayo ebyama bye twasirikira ffe abana. Kati nga tukutte ekkubo okudda ebbali. Bano bali wano ku mayiti y'omuto. Where is he? Duke Ferdinand yabuuza Lodi aliwa Kabaka. The Emperor regrets he can't be here. Yejjusa okuba nga taliwo okusobola okukubagiza. Anaasobola okutwegattako. Nze kyembuuza. We're all devastated by this. Ffenna tuli mu kaseera kaakazibu okusiya ku kino ekigudde ng'ogasseko ne Javiko mwennyini. Soko tule mutabani wange. Yamugamba soko tule mutabani before nga tulaba mutabani wange bw'afaanana. Tell me that a toy did this. Tungamba mbu kitoyi kye kyatuusizza omwana wange ku kino. I understand your anger. Nsobola otegeera obusungu bw'olina. Everyone. Naye ffenna tukimanyi. Machines. Risks za thinking machines oba ebyuma bikalimagezi biri unpredictable. Kiwandibadde okimanya. For you insinuate. Before nga tonabagenda maaso nagamba nti nsobi yange. Remind you. Njagala mbeeko kye nkujjukiza. Nti nkyalina ebyombo ebyetolodde mu planet waggulu awo. Mine. Ebyo ebyombo bikyali byange bikyali wansi wa komandi yange. Kyensobola okugezaako okugamba nti accident yabaluseewo omwana wo n'afuna obuzibu olw'amashini gye yabadde nayo ffenna tuli mu kikangawa. So kati ngenda kusaba osooka onsonyiwemu. Kiriye maama amulaze nti omwana wo yabadde n'ekyuma kikalimagezi kye kyamutuusizzaawo si ffe. Lodi yasooka ne yeekyanga Ferdinand n'ayitamu. Laba. Seems tragedy follows you. Kirabika ebizibu bikugoberera. Men on Arrakis. Mu kusooka abasajja bo ku Arrakis baafa. Kati ne mu lubiri mulimu abafudde. Tragedy. Naye ate kyosobola kiyita kasambatuko. Pretend with me, Your Majesty. Leka kwefuula nange ow'ekitiibwa. Regarding Pruitt Rekesi. Nze wankakasa engeri gy'owulira eri akaana ko ng'ogasseeko n'embaga. Kono leka.
No. When we togenda ye bwe twali twogera nze naawe bwe manga nyina kye nayogera made any indication, bwe manna nakola indication yonna you must understand njagala okitegere nti nali ngezaako okuexpressinga kye bayita private concern kyali between me and you kyali tekyetaaga kubeera practical anti mukama wange Of course era siganyi kyali between me and you But it not telling you. saakugambako nti genda otta omwana w'abendi naye ate wali oyagala okumutta I did for you. kyonna kye nakola nakikola ku lulwo munnange Do it again. era nkyasobola okukiddamu nateera sinali njagala kujjako omugugu ogwali gukutuddeko bannange This kino kye wakola is madness. yamugamba kino this is madness kasajja gwe baddange yayita bagaadi akagambye nti byonna bye twayogera mu masekati gange nali ngezaako okuexpressinga private concern ne kamugamba it is okay, it is understandable Suspense. but wandaga nti ekyali kigenda mu maaso gwali mugugu gy'oli ninjagala ngukutikkule kwe kuttira akaana ako embaga ekome bikomaawo The word gets out. saagala kigambo kyonna kifulume ku musajja oyo kono butereevu kubanga ate senga olugambo lufuluma mbono yasse omwana baba bagenda kwetaaga okukola inquiries. You know why we separate infants from their mother. omanyi lwaki twawula abaana okuva eri bamaama baabwe naddala basisita nga bagivinze birth That way we're all equals to one another. anti kwegamba waleme kubeerawo bondi Why you are? mu mbeera eyo basisters babe nga bali equal. Lwaki ombuuza ekibuuzo ng'ekyo? Agamba nti Martha Rokera bwe yafa Experienced a moment. alina akaseera ke yayitamu by the time ng'agenda okufa. Akaseera ako kaali kakulagula. Yafuna okulabikirwa. Era n'afuna kye bayita Tiran Arfel. That could well destroy. Embeera gye yagezaako predictinga mbu esobola otusaanyaawo. Okusaanyaawo ekibiina. We believe that reckoning is here. Tukkiriza nti akaseera kaakakabasa katuuse. In our power. Era omulabe Killed Mother yandibanga wattabbo kamala. Eyo embeera yesse Mother Kasha nti ye. We do. Katugenda kola ki? Muto mwetegefu. Not us. Namugamba tekiri nnyo kufa ate ekyewuunyisa. Ensonga eno egenda kusinziira ku ggwe. Kino kisusse saidi yaffe. We need you to talk to Mother Rakela. Tugenda kwetaaga oyogere ne Mother Rakela. Know how to fight it. Tumanye engeri y'okulwanisaamu amaanyi gano kono Rakela. Sokoleke. Wamanyira ki kye bamwetaaza? Her great. Ekisookera ddala gwe oli muzzukulu we. Oli muzzukulu we. If you unlock your... Bw'oba osobola okwanlookinga kye bayita genetic memory. And she can tell us more details. N'omukontaktinga ajja sobola okugezaako tuwa details engeri y'okulwanisaamu kino. Kono mwetaaga. Eyo ensonga nga nkulu. Abantu okuyita mu kiyitibwa agony, process ya agony, baba bamaze obateekateeka okumala ebbanga. It is a great risk. Your natural aptitude. Era batono abasobola okugezaako otuuka ku nsonga eyo. Nze ku lwange oba olaba nga tosobola kikola it is okay. Be your choice. Era kujja kuba kusalawo okwo newankubadde nzikiriza nti osobola okukikola. Ne kugenda kubeera kusalawo. Ala. Tolowooza tekaali miranga. Ndowooza maze okukakasa nti baba ntwala embi. Kamugamba mu bitiibwa ebingi ennyo Kamala omulangira. Mu bitiibwa ebingi onkakasizza. Ebikwogerwako byannamaddala nga bwe boogera ku Vijay Junior. Oli kabaka. Katonda watu. Kwe kujja bali. Disagree. Ne kati eno embeera y'okungubaga yekyasiza okubeera embi. Ani nze sigenda kaaba. Kuba ekisookera ddala akaakana sigamba nti oba mbadde nkamanyi nnyo. Kitange yankuumira walala nako n'akakuumira walala. Kabi. I'd be making a hasty retreat. Kati Kisegera agenda kukola atya? Agenda kulumba? Use the fleet to seize the throne. Agenda kukozesa ebyombo bye yatuwa okusobola okugezaako kubanga awamba Namulondo kuba kati ebyobufumbo biganye. The palace is meaningless. Yamugamba olubiri terulina amakulu gwe kye mutamanyi. Real power is your... Obuyinza obwannamaddala bubeera mu muntu asobola okontrolinga ekiyitibwa Arrakis, the desert planet. The great houses, the spacing. Great houses, space guild, basisterhood. They all know that. Bonna bakimanyi. What matters? Ekisinga okubeera ekikulu. Flecks of orange dust. Kyekyo kye bayita ebirungo ebifuutuka ku Arrakis. Gwe kasoba ng'olina powers ng'osobola okufuna ebirungo ku Arrakis ne oba toli kabaka. Ono kyava agamba wamma omusiru ava ku Arrakis. Sokoleke.
Who? ono yasemera n'amubuuza ani gw'oyogerako ava ku alakasi. The soldier in custody. Waliwo soja gwe batadde mu custody. Thinks I didn't pay attention. Kitange alowooza nti ebintu ebisinga mba sibiraba. I saw the master take him into the cell. Nalabye Swordmaster ng'atwala omusajja oyo mu kkomera. Is this about my brother? Kino kikwatagana ku muganda wange yattiddwa mwannyinaze. Olowooza ekyokwata soja oyo kyekussa ku kufa kwa mwannyinaze. What does your father plan to do with the... Ne kati gwe sooka omuli kitaawo agenda kozesa ki fleet gy'abadde atuwadde. Useless. Leka gamba mu tolina makulu. Gwe kafune tulabe ekiddako. Aya. Wabula kano kamugambye nti taata tayagala lubiri, tayagala bwakabaka. Yakimanyi nti omuntu yenna akontrolinga ebirungo gye biva yabeera ow'amaanyi. Must have been swallowed by a sandworm. Claims. Yagamba mbu simanyi ekinanka kyamuluma, mbu simanyi kyamuwuuta. Shai Halud. Ogamba Desmond Hart agamba mbu Shai Halud yamuwuuta. Yes. Yamumira oyo omusajja byawoza. The worm gave him a gift. Mbu simanyi ekinanka bwe kyamuwuuta ne kimuwa ekitone. No, he's obviously insane. Mbu simanyi alina amaanyi ag'enjawulo oyo omusajja mulalu. Kati ono yasooka na lindako. Blame for this. Omanyi gwe bagenda okunenya mu nsonga zino. Singa Balukyezi bamanya. Kasha didn't trust that soldier. Kasha yali teyesiga kisooja ekyo. Yali ludda wa bumwetaagira. Ngenda kusaba osooka kakane. Yavuga osooka kakane. Do you suggest we do that? Katukole tutya. Boy's body, his death was unnatural. Yamugamba nti okufa kw'omwana tukitwale nti okufa kwe death yabadde aninakyo. It could still have value. Oyo omusajja ayinza okuba akyaliwo amakulu gye tuli. It's against us. Essaawa zino bangi abaagala otulwana. Oyo omusajja ayinza okwagala otubeererawo. I'm saying is let's not walk. Nze kyeggamba Shoot our friends. tuleme kgenda maaso nakutta abandi badde bakyali baffe mbula okuba twagala osanyusa balabe baffe. Owulira? Amugambye eky'omwana okuba nga afudde enfa gye yafuddemu aleme kireme kweraliikiriza okufa kwe enfa ye yabadde annakyo. Ekyo tusobola ogezaako kinyonnyola. Wabula omusajja ono wabanga alimu ekyenjawulo ngenda kusaba sandyagadde omusaddaake ate ng'ali ku saidi yaffe olw'okuba nga oyagala osanyusa balabe baffe. Ayinza okuba akyalimu omulamwa tumusembeze busembeza. Kali nga tukomyewo erudda. What? Onagera okusaba amaaso nga layira yajja. Did you mean what you said? Ebigambo bye wayogedde eby'okukola saddaaka wabadde obitegeeza. At the end of the war, Yagamba ku nkomekero y'olutalo. Raina Butler. Famire yange baali wansi ne ba Rain Butler. They knew they wouldn't survive. Famire yange bakimanya mu tebagenda simatuka. To come in with pulse atomics. Wabula bakimanya nti bateekeddwa bayinga time eri abasigadde abaali balwana olutalo. Ne bakwata bomu ne balumba zimashini. That's why there's no greater honor than to give. Kyava mugamba nti human sacrifice kintu kikulu nnyo kyobala teriyo kitiibwa kisinga nga kuwaayo obulamu bwo. Will be reunited. Era akaseera ko bwe katuuka totyanga olw'ensonga okufa kuba kugenda tugatta n'abaali bajjajja baffe. Osegeera. Reverend mothers know better than anyone that the Yamugamba ba Reverend mothers bakimanyi n'okusinga omuntu omulala yenna. I wish I was so sure about things. Kale singa mbadde nsobola okukakasa ku bintu bannange. Ono yabasikana bali wano banyumya. Naye ng'ensonga ze banyumyamu zaakubeera bamatazi bajulizi. Kwetta. Mother Tula, Ono abaali wano avira yajja n'amuyita Mother Tula. you're preparing the Rossite poison. Otegeka kye bayita Rosaka poison, eh? It's my own experiment. An experiment yange nganze. Right. Naye ate mbadde nsuubira nti ba acolytes omu alabika agenda kuyita mu process ya agony. You can report to Valia. Osobola okugamba Valia Sister Lila will be making her own. nti Sister Laila agenda kwekolera decision. How many spies she sends, she can. Ne bw'anaasindika bambega abafaanana batya tagenda asobola kontrolinga nsonga zino. Nkimanyi yakutaddewo mbege. Imperium in the hands of one child. Anti munaye tosobola kumunenya. Olw'ensonga entuuko ya buli kimu kyonna yeesigamye mu bulamu bwa mwana ogwo. Lila's life that hangs in the balance, is it? Obulamu bwa Laila si bw'obuko buli mu matigga. Singa tekikolebwa kusobola gezaako kumanya engeri gye tugenda kulwana mbeera. Bonna abali mu kisenge wano, bonna abali wano baakubeera mu matigga. So kati yeeka ateekeddwa otutaasa. Nakyo kirowoozeeko. Tukwate kuba okudda mu bwengula. Laba. Waliwo ekyombo ekyakwata ekuba okujja mu kaseera kano. Era bwe so ne kyolekera.
wabula gwe focus gye njagala focusinge ku mumbejja twagala sigale ng'akyali mu lwiki yaffe. Njagala omusajja eyasse mutabani wange. Nagambye bakole investigation kono kimanyi omusajja omukwese. Omu ku basajja bo be basse. Leeta abantu bange bamukoleko interrogation oba si contract yaffe ngena gisazaamu. Baba bali wano Superior Mother ngazze. Your Majesty. Owekitiibwa. Mother Superior. Mother Superior. News. Kasampulidde amawulire nti Pruitt afudde. Ola. Ferdinand Ola. Tragedy than that of a prom. Bane kasamba tuko kanjawulo nnyo. But mourns with you. Naye naffe tuli mukungubagana mmwe. The loss of our shared future. Ono abadde agenda kuwulira ebiseera byaffe by'omu maaso. Yasooka n'amukwatako ebbali. There is no suspect being held in relation. Tetulina suspect yenna yakwatiddwa ku nsonga z'okufa kwa mutabani wo. Ono yamusomerawo. Bw'oba olimba. I will take my ships and your... Ngenda twala ebyombo byange kati ono yakolera olisigino n'amugamba bano sooka obajjewo. Bagenda tabangula ensonga sooka obajjewo. Allow our grief. Mbadde ngenda kusaba mu kifo ky'okukungubaga tuleme kwogera bingi. Mother Superior engeri gy'azze kabeeko byatuyambako. Fine. This is not it. Wabula bino tebinnaba kuggwa. Mugambe ebyombo byange bye nakuwadde ngenda bitwala. Mbitandinga against you. That insolence. Leave us. Gwe sooka okwate kuba ogende. Tuleke. Oluvannyuma ng'amaze okuŋŋamba ku byalakasi. Be the bearer of terrible news. Anti onoosobola okuba nga neetissa amawulire amabi. What? Yamugamba Kasha mufu. And a fire. Yafudde muliro yabengeye. From the inside. Muliro gwamwokeza kuva munda. Nga Pruitt bwe yafudde. Question the suspect in Pruitt Chase's murder. Kima kiri kimu kyokka olina suspect gwe tusobola okugezaako okuba nga tubuuza okufa kwa Pruitt. There is no suspect. N'amugamba tewaliwo suspect. Your Majesty. Owekitiibwa. Whatever reasons you have for keeping oyinza okuba olina ensonga zo lwaki toyagala gamba Duke. unintentioned. Ziyinza okuba nga ziriwo intentioned. One regarding this murder. Naye mu butuufu nandiyagadde alisi ngezeeko okubuuza omuntu yenna bwe kiba kyekozesa ku butomu buno. Behind Mother Kasha's death as well. Kubanga kati okufa kw'omwana oyo enfa gye yafuddemu ne Kasha bwe yafudde twetaaga tumanye kiki ekyaleeseewo embeera eno. The man is my prisoner. Omusajja musibe wange. Yavuko. Every day we are fortunate enough to have the mother. Yagamba nti buli lunaku terubeera lwa mukisa kubanga tulina Mother Superior okubeera naffe. Nze mbadde ngamba muleke akole kye yeetaaga. Bw'oba yeetaaga questioninga suspect gwe tuyina, let it be okay. He's been a champion of debate. Yagamba mukyala wange awangula nnyo ebintu by'empaka. Interrogation. So kati wali tabu ngenda kutwala okola interrogation ku suspect gwe tuyina. Baamukkiriza. That can't be true. Amawulire gaatuka eri Ines Carino. Mukazi watu nga bamugambye Kasha yali afudde. Yagamba si kituufu bannange. Ngenda kusaba ojjukire engeri gye baali bakutendekamu. Fuluma ebweru w'omubiri gwo. Lekako aba bw'otyo. Allow your awareness to extend to your nerves. Ngenda kusaba okutegeera n'okumanya ekiguddewo kusobole otuuka paka ku misuwa gyo kukukakanye. Mukazi watu n'atandika okuba nga akakana. Good. Kirungi. Bw'oba okakanye kirungi. Kasha was proud of the woman you've become. Yamugamba Kasha yali yenyumiriza mu kiki ofuuse omumbejja Inezi. Told us how well you were. Yatuwandikiranga ebbaluwa n'atubulya nti ebintu obisoma bulungi. One day. Era yali akakasa lunaku lumu. Ogenda kufuuka Reverend Mother. See now that that's true. Era kati ntandise okukiraba kituufu bambi. Abadde akukkiririzaamu nnyo. Take me away from here. Lwaki temunzija wano ne tugenda bannange? Go with you and Nze nkyagala okugenda at least mbere mu sisterhood nsome. I must confer with your father. Oyina sooka kwogera ne kitaawo. Sister Theodosia will take Wabula ono Theodosia agenda kubeera wano. promising acolytes. Y'omu ku abo be tukkiririzaamu. Your mates. And you may still be. We will Era mugenda sharinga mubadde mugenda fuka ba domates naye. Era mukyasobola okubeera kati mbadde njagala mukulekere. Mugira mukwatagana nga bwe munyumya n'ebisigadde. Tofaayo. Sobola mugamba kyonna ky'oyagala. Naye naakubulira kyonna kyetaagisa. I can tell you about our classes. Kiki oyagala okumanya nsobola okubulira ku classes zaffe bwe zibeera. Library eri amazing. The use of wood pulp. I want you to tell me Njagala osooka omuleeda mutuufu Kasha yafudde atya.
njagala unnyonnyole ku ekyo before nga tunabagenda Walakasha yafudde atya. Mbulira ku ekyo. Tukwate kuba okudde ebbali gye baali bamudetainingidde. Mother Spirit yagambye nti yeetaaga okwogeramuko naye. Bwe batyo baamuleeta. Musembeza mpola mpola. Seruganda ne Natalia bali eri Kabaka ne Natalia. Desmond Hart. Who are you? Gwani musajja gwe. Nothing but a soldier of the... Yamugamba sina kyendi okujjako kubeera soja w'Obwakabaka. I wouldn't dare lie to you, Mother. Sisobola kulima Mother Spirit. Ekyo kyendi. Where are you from? Ovaawa? Bellows. Nva mu kifo ekiyitibwa Ballot. Harsh world for a child. Ensi nga si nnyangu omwana okkulirayo. What brought you to the palace? Ki ekyakuleeta mu lubiri? Faith. Kukkiriza. Advise against playing games with me. Sandyagadde ozanye emizannyo nange kuba nze mpangula. I have nothing to hide. Sina kyakweka. Can you and your sister sit? Gwe ne basisita bo musobola okwogera ekintu kyekimu temulina kyakweka. Anti sinza ali mu kkomera ko tonaba kujja mu kkomera. Not yet. Pruitt Rechesi. Wase Pruitt Rechesi kono yes namusse. You admit to treason. Okkiriza nti wamusse. On who? Obwo bwenkanya si treason. Ani yakuwadde obuyinza okutta omwana oyo? Yeah? Awo n'asooka asirikawo. Of course n'amanya. Kaasiriseewo. Did you kill Reverend Mother Kasha? Reverend Mother Kasha gwe wamusse. Emperor. Oyo yabadde tagwana kubeera na Kabaka. Namulabye ng'omutima gwe guli corrupt. I see the blood trailing your every step. Gwe nkulaba omusaayi gugoberera buli woyisa ekigere. Mb'omusaayi gumugoberera buli wayisa ekigere alabika alina ennugu ku basisters. Olaba? Kyava anyiga asooka amusome. Ki ky'otegeeza nti olaba omusaayi buli lw'empita? Shaya Rude yatwala amaaso gange nebaako kyempa ekyenjawulo. The Imperium. Osavinga nikono osavinga Bwakabaka. The Imperium. Nsavinga Bwakabaka bwokka. Allah. Agezaako musoma netamufuna. Kyavaata. Okay. He speaks truth as he believes. Ayogera mazima okussa ku ngeri gy'agakkiririzaamu. Your true sayer for what you was. Yogera kyonna. And your instincts. Wame kituufukire nti. Until you had to grovel before lesser men. Emperor, by his own admission, this man is a murderer. Thank you. Ng'ogyeko byayogera ono omusajja mutemu. Weebale Mother Spirit. Do we need to? Tumaze okufuna kye tubadde twetaaga tuwulire kye tubadde twetaaga. He sabotaged the wedding. Ono omusajja yakyankalanyizza embaga. Murdered the woman who'd... Natta omukazi. Eyabadde asobola okulaba nti alimba. Across the universe. In the same time span. N'abanga yamuttidde across the universe mu time span ye ono yafudde mu kaseera ke kamu n'omukyala oyo Kasha ke yafuddemu. Ate ngamba nti ono ye yamusse. Paka nga tumaze okufuna obukakafu naye. Saagala muddire Bwakabaka mbufuule saakasi. Kuba kati mujja teekawo okutya ng'ogasseko n'eŋŋambo. That is all. Kyekyoka. Unabadde agamba mbu yasse Kasha. Ono n'amugamba yamusse across the universe. Mwe mwabadde eri bunaayira. Bafudde mu kaseera ke kamu katono yamuttiddewa. Biveeko ebyo musoke. Ala. Wabula ekisajja ssebo kibadde kigumu. Yasooka najja n'asiika n'ono abeera ne Duke. Babako bye boogeramu awo. Ngenda kusaba Duke osooka omunyweze. Especially under such anti kati bwe bituuse sikyasobola muwabula kuba kati embeera gyalimu nkakali kono sifuddeyo ofuna engeri gy'okikolamu. Njagala omuleeta kakane. Ate Desmond Hart. Soja. Simanyi ali mabega wa musajja oyo. Wabula ekigendererwa kye kiri nti naye ayagala ssembera Golden Throne. Yagala tuuka ku Namulondo. Essaawa zino Kalina atandise okuba nga atuyitamu ateekeddwa okuba nga ajjukizibwa. Ngenda kwogeramuko naye edda naye kangene nsooka ensika n'abantu baffe kuzimya. Njogeremuko nabo. Agambye enteekateeka zaffe ndaba zitandise okuba nga zigiraagira. Ate nga zirabika zonna ziva ku musajja ono. Omusajja ono sinaba tegeera kikyali ani amusindiikiriza naye kyonna kyali. Ayagala tulemesa kibalo kyaffe. So you're descended from our founder.
so kati wava mu founder waffe kajeni kalino naitwa Layla. Mother Chula says what happened to Kasha was a part of a reckoning. Yamugamba Tula agamba nti kyatuseewo eri Kasha bakiyita kaseera kakabasa. Clarify her vision to help them fight it. Era nga lwakera kino ekintu yali yakyogerako so kati baŋŋambye nina okuyita mu process ya agony ngezeeko contactinga jjajja wange oyo. Don't be ridiculous. Alisa abeeko engeri gy'asobola okunnyonnyola ko toba musiru naawe. Process gy'oyitamu yakufa. Sisterhood above all. Bo bawoza kimu sisterhood above all. Not sisters. Bo tebafa ku basisters. Care about you. Era sigamba nti bakufaako. Not like they care about the order as a whole. Ate sigamba nti bafane okono oda nze njifaako. Oda njifaako ya sisterhood. Gano maka gange. My family. Wano wali family yange sinyabo. I believe in our mission. Era nzikiririza mu katala lyaffe. You're dead. Anti mission eba tekyali mission singa oba ofudde. Process ya agony gye bagenda okuyisaamu kufa kwerere. Zijasi nkugamba weebereremu man. Ayina ogenda mu nsi y'emyoyo gy'abafu. Akontaktinga ejjajja waayogere naye. Ne bagamba nti process ekyasooka okubeera ey'ettabu kyobola abagiyita na agony. Kati nga tujja ebbali. Ono Sword Master yajja ebbali. Nakamasini akasikaninga. Kasikaninga buli kimu kyonna wano eno. Bukamala okusikaninga agenda okulya waliwo abajja. N'akwata ekkubo n'akajjayo. Genda okulya Constant Kalino yayogera. Yajja. The proceeds from the Arrakis haul. Anti munaye ebintu byaffe okuba mu Arrakis bibino. Counting what your spice smuggling. Kano kanakya akayitibwa Kamekaila. Ono ayitibwa Horus. Loyalty to the cause. Ebirala nga byaggiddwako. Kono munaye basimagula baabijjeeko bamanyi bo tebatambulira ku mulamwa gwaffe. Bo baagala kagwirawo. Balina emaali gye babaleetedde okuva ku Arrakis. Straighten up, everyone. Laba ndakutte kuba okujja. So the Emperor's own sword master. Njagala mbanjuli ye Sword Master. Distinguished. Direct descendant w'omuzira ayitibwa Volian Atreides. I'll stick my distinguished foot up your ass. Nja kusonseka ekitiibwa kyange mbutofaali gwe. Ono bagamba mbu ssebo muzzukulu wa Volia Atreides. Volia Atreides yali omu ku basajja abali ku front mu biseera bya jihad, mu biseera bya jihad. Kati yamuleetera n'amugamba nti maze okusikaninga throne room. Amaze okusikaninga Namulondo mu ruumu ya Namulondo weeri. Nagenda ogikebera. Twetaaga final piece kati. Against Carino himself. Bwe tuba tugenda sekula Carino. Bila ddala Carino yennyini. Right time. Okakasa akaseera ke kana akatuufu. The princess's wedding shattered. Kuba kati essaawa zino omumbejja embaga ye yatabangusa abantu bakyakwatibwa ennaku okusya ku mbaga ye. Of the palace. Not trading off that fact. Otandise okubeera comfortable mu nsonga zino ate ng'okimanyi ekyakusindikayo okimanyi. Spice. Forcing the people to turn to violence to get what they need. Olinga agamba nti neerabidde struggle gye tulimu oba mission gye tuliko. Sisobola kwerabira mission gye tuliko. Sisobola. Era saagala oswayi mu neerabidde mission gye tuliko. That's the spirit we need. Kati olaba omuliro gwa Atreides. Out of the Landsrat. Ekyo kye twetaaga. Atreides omulabye omuliro gwalaga. Ground under their boots for too long. Bano abasajja badde batunyidde ku ttaka okumala ebbanga. To announce this rebellion in a way that cannot be. Twetaaga tugezeeko okulangirira obuyeekera buno nga tebakyasobola buyigino walinga. Bano bola abali mu mbeera za buyeekera ono ayitibwa Horus. Kali kannakya akayitibwa Kamekaila. He might trust you. Ayinza okuba akwesiga. The other night. Wabula nze ekiro kyawuli nakulaba ng'olina omumbejja. Be careful. Beera mwegendereza. Afford any life. Titwetaaga liabilities. Beera ku mission. Owulira. Beera ku mission. Bagambye ssebo y'omuzzukulu wa Volia Atreides. Atreides bamukkiririzamu nnyo okusyako ekyo kye yakola. Yali musajja mulwanyi. Ono yakwata kuba omuto n'ajasika na Tula. Did I? Why do you think I gave you my most precious? Lwaki olowooza nti nakwaka kipuseeke kanke esinga okwagala kkokote? I wish you could have known her. Kale singa basobola okutegeera maama wo. Kyogamba maama wange wali omumanyi. Maama we yali sister wano mu sisterhood mu kibiina. Yes, maama wo nali mumanyi. Kati ali luddawa. She died. I'm sorry. Yamugamba nti maama we yafa onoonsonyiwa.
yafa kuzaala. Okay, mugambi yafa kuzaala. She would be there. In... So kakibasegeeza bwe naakwate kubo genda ajja kubaayo. The other memory, you can't predict what... Tosobola kuteminga memories nda tosobola kupredictinga voices nda kyesobola kukola. Your mother. But she could be. Mbadde ngenda kusaba tewandigenzeeyo ng'ogenda kunoonya maama kuba gwe twetaaga osika ne jjajjaawo. Namugamba naye ate asobola okubaayo. We can find other options. Asobola okubaayo naye ngenda kusaba totandika kubyanga byanga ng'otuuseeyo fokasi nga wakutwala. Iwasigadde wasobola okujja ku mulamwa. Kyo tukikola olw'ensonga tetulina options ndala. Nkusaabusabe bambi. Kane ekyewunyisa maama we naye yali mu lulyo. Kakeno ka Michaela. Sister Michaela. Anti nsanyusa okusisikana Sister Michaela. This aren't better. Embeera si nnungi okuba nga tusisikana bwettu munnange. Couldn't believe it when I heard. Nabadde sibakikkiriza bye nawulidde. Kasha. Amanyi Kasha nali mu matira bambi. All that power she wielded at the Emperor's side. Okusinziira ku maanyi ge yali alina ku saidi ya kabaka. And now, the push and pull. Yamugamba kati mbitegeera bibye watuyigiriza bya push and pull. In order and okubanga tuliwo gana maaso no keeping a great houses nga zitambulira ni order. N'okubanga tuteekawo embeera ate ya opposition okubalwana. But now, okuba keeping in check. Involved in the raids on Arrakis. Ekintu kye mwakoze kyabadde kisufu okuteekawo obutabanguko era okulumba harvester eyabadde ku Arrakis. Ne kati esaazi n'abaana bwe wakozeseza ngenda beetaaga. No longer an advantage. Abaana abo ngenda beetaaga olw'ensonga weakness gye tubadde tutambulirako ne kabaka tekyali advantage kati njagala gezaako ogulawo esimbo bwe. Spy in the palace. Then kati oba oyagala baana lwaki totandika n'embega. Keriyani Atreides ali mu lubiri. Atreides is an issue. Kiki waliwo obuzibu? No. Yamugamba nedda. Ne balumba ebyombo ne batabangula ebyombo ebyali byetikka ebirungo okuva ku Arrakis. Mwalimu olukwe lw'abasisters. Kati bw'atuuse wona amugambe ngenda kusaba osookompa abaana bwe mwakozesa okulumba ebyombo ebyali byetisse ebirungo. N'amugamba njagala mbatwale eri kabaka mulage nti bano bwe baakola kyonna ekyali kikoleddwa nsobole okugezaako okuddamu ogula obwesigwa bwe. Nice maneuver. Uli n'amugamba lwaki totandika ne Keriyani Atreides. Lodi ono ali eno mu lubiri gw'aba atandika gw'aba asooka okuwaayo. Don't know whether to be offended or impressed. Kuba luli badde batambulira ku weakness ya kabaka. Kati agambye nti weakness ya kabaka tekyali nsonga. Katwetaaga funa bwesigwa bwe asobole otuzza. Want to talk about it? Mu territory y'obwesigwa. Don't want to talk. Taagala kwogera. Let's not talk. Kati vuba tuyagala kwogera ebyokwogera tusobola osirika. Ne katweteeketeeketeekewo embeera aya. Bajja. Kyokka akookya. Baabano. Kakwata n'akateekako ebbali ekitalo obadde otya. Sooka osalemu tojja nnyo. Njagala weekaanye. Fine. Simanyi nkulumizaako ono ndi fine naawe. I just keep seeing them. Ekinnuma mbeerawo ne mba nga mbalaba. And Pruitt. Kashango gasseko ne Pruitt. Kid. Kale kaabadde kaana bwana. Kaabadde kaana bwana. When I was his age. Bwe nali myaka gy'omwana oyo. Kitanga abayeekera baamusalako. Mbitegeerera mbijjukira. They were one world. The moon, actually. They could hardly hold their own against the Imperial army. So one night, some of them broke into the palace and stole me from my bed. Agamba nti abayeekera ssebo bakwatikubo ne badduka ne bajja ne bayingira mu lubiri ne bamubba mu buliri. Constantine n'abafeesinga n'abagamba mu kifo ky'otwala oyo mutwale nze. Didn't want to look weak to the great houses. Kusinzira nti bakadde bange baali tebaagala kubeera wiiki mu maaso ga great houses. Ensonga ezo ne bazibikkiriza era Constantine teyakyogera nako. It was all politics. Bintu byonna byali birimu obufuzi. We are all just pieces on the board. Bano abasajja buli kimu kyonna kirimu ebyobufuzi. Ffe tuli mpiki mu mweso.
asobola otambuza wayagalidde. Fokasi yaabwe buli omu afokasinga ku kyabirungo okuva ku Arakasi. Tibafaayo bakigusiza batya oba bakigusiza batya. Buli omu afa ku kirungo. Kikuwa amaanyi n'obuyinza. N'osonyiwa zino ensonga. One thing when I was leaving the planet. Yagamba zino ensonga nyinza obutasobola. You're right. Oli mutuufu. Be bad for both of us. Kijja kubeera kibi ku lwaffe ffembiriri. Because kyoyogeddeko kituufu tukomye wano. Yamwewuunya. Jjukira abadde atandise okubeera taken up kyokka ate eno yajjanga mbega. Kulagana n'abayeekera. Ayitibwa Kellyanne Atreides. Va mu famire y'aba Atreides. Muzzukulu wa Volia Atreides. Nagambye Volia Atreides baatugambye is a hero. Bamu ku basajja abali ku front mu masekati g'olutalo nga balwana n'ezi masiini. Famire yaabwe yali yankizo nnyo. Prophet Desmond Hard. Oli nabbi ggwe. After that. Mu biseera ebyedda nandibadde nseka ng'omuntu akiŋŋambye. And now? Ebiseera ebyo nali sina kyenzikiririzaamu. Nambuuza ate kati kono kati simanyi. There are things that I can do. Waliwo ebintu bye nsobola okukola. Beautiful. Ate nga birabika bulungi. Terrible things. Ebintu ebyettabbo kamala by'otasobola kukkiriza. I think if you were given a gift, you should use it, lest it... Bw'oba oweereddwa ekitone, oteekeddwa okuba ng'okikozesa si kikuggyako. His fleet and has threatened to seize a... Essaawa zino Duke atutiisatiisa mbu simanyi agenda tujjako ebyombo bye ayinza obitunuza gye tuli atulwane. Waliwo engeri gy'osobola osolovingamu ensonga eyo. N'amugamba tewali ttabu, nze nkyali sooja mu mikono gyammwe. Era kyonna kye munsaba njasobola ogezaako kye bakolera. Leka nkulage ki kye nsobola okukola. Leka nkulage ki kye nsobola okukola. Mpa omukisa. Crisis. Survival. Crisis, survival. Advancement. Advancement. Our founder, Mother Rakella, was poisoned. Yagamba nti jjajja waffe Mother Rakella baamuwa obutwa. Her body's own chemistry. Okusobola ogezaako survivinga yakozesa omubiri gwe ne gulwanisa obutwa obwo. In doing so, mukola ekyo she awakened something deeper. Yasobola okuyita mu mbeera eyazuukusa ekintu eky'omunda. Her mother's mother, back and back. Yasobola ogezaako okuzuukusa amaloboozi ga maama we, jjajja wa jjajja we. Laila Cho Grace. Laila Cho Grace. Naboto Nur. It is time to awaken those who made you. Ke kaseera ozuukusa abo abaakuleeta ku nsi. But only this once. Bulumi n'ekibeera kya lwalumu. Self in darkness. Bw'onoozuula nti oli mu kizikiza, noonya wali kitangaala. Others will awaken wild. Nkakasa bajjajjaawo bagenda kuzuukuka mu bukambwe. Do not let them sway you. Wabula tobakkiriza kusika kulesaayo. All that matters. Kisinga okubeera ekikulu. The light. Kyekitangala ky'onooba olengedde. Tubakkiriza bajjajjaabo okukwatirayo. Kasa bakwatira nti oba ofa toba togenda kudda. It will lead you back to life. Agamba nti ekitangala bw'ona okigoberera kigenda kukomyawo mu bulamu. Back to us. Kijja kukomyawo gye tuli. Osegera. Reverend Mother. Era ojja kudda ng'ofuuse Reverend Mother. W'okomerawo ofuuka Reverend Mother. Bambi. N'akwata ekkubo n'amuyisaawo n'amuteeka ebbali. Amugambye nti jjajjaawo Rakella baamuwa obutwa buno babuyita bu Rasaka poison. Rasaka poison. Nabanyonyodde ku kiyite ekyali kiyitibwa the Rasaka epidemic. The memory. Rasmus yali yakola Rasaka virus yakozinga Rasaka epidemic. Follow my voice. Nina kusaba bw'oba otuuseyo ogoberera eddoboozi lyange. Lijja sobola okugayidinga then ose n'okussa. Owulidde nti ye. N'akwateko bajja amutonyezeeko. Kakiraga nti omukyala alabika yagenda mu kufa ng'amaze okubeera infected. Rakella alabika yagenda mu kufa ng'amaze okubeera infected n'ekiyitibwa the Rakas virus. Ne mu kufa
teyafa nti agwereddeyo, yafaako kitundu. Subconsciousness ye nebaako gyetambulira, gye bagamba gye yatambulira, gye yasobola ogezaako okwanlookingira genetic yaba jjajjaabe, era n'asobola okwogerezeganya nabo. Kati omubiri gwe gwasobola okulwanisa ekirwadde ekyo. Kibagamba nti yasobola okusumula kye twandiise amaanyi mubiri gwe, agalwanisa ekintu ekira n'akwate kubona dda. Wabula mukudda yadda n'abanyumizira bw'ato n'atandika obbatendeka engeri y'ogenda mu process eno, ng'amaze okukiraba nti kikuyambako okuyingira mu subconsciousness y'omunda, n'obaako ne by'ocommunicatinga nabyo ebisobola okuwa amagezi n'okomawo ng'ate oli mulala. Kibayita okwanlookinga jinzi z'abajjajjaabo munda, n'ofuna ku ntegeera y'abajjajjaabo nga bwe baali. Naye singa okikola bubi osobola obutadda. Mukazi wattu atuuseeyo. Bamugambye nti osobola osikanayo bangi, wabula tolina gezaako wadde kutabaala wadde n'omu kwegamba kwesembereza, gwe fokasi ogenda kwoyo gw'oba ogenza okusikana. Wano ffe tuba tugamba nti omwoyo gugenze ku nsi y'emyoyo gy'abafu abagenzi. Omwoyo gwo gye guba gulaze. Wabula kiro kiba kiri nti mind eba travelings egenda mu subconsciousness yo. Mind eba travelings egenda mu subconsciousness yo. Babano kakani n'okufa bwe kuti bwe kubeera. Tuukeyo ne bakuyaayaanira bajjajjaabo yadde engulu. Bwadde engulu agenda okuzza amaaso okulengera, ng'alina gw'alengera ali wano. Rakela yazibula eriiso. Yagamba nti ensonga ya reckoning is one born twice, mu musaayi n'embirungo. Yaani gwe boogerako? Revenant ajjudde kye twandiise enkovu. Ala kitonde kye kino amaanyi ago, era tukirwana tutya? Nakwateko n'amusembeza muto n'amala ate n'addayo. Kye kituuseewo ate? Rakela sooka otubuulire. Our steps are sure. We do not falter. We know we will be born into the infinite. Rakela babadde bamulabye Rakela nga kwali nabyayogedde awo. My little lamb. My little lamb. Mother. Mama. Is that you? Mama simanyi yegwe. Is that what they told you? Ekyo kye bagamba. Get you to come. Okusobola okuleeta eno. Onoonsonyiwa muzzukulu. But I've been waiting for you. Okimanyi nti mbadde nkulinze. N'asooka amukwata yamugamba toddayo. Ala. Asikanyeyo Dorotia. Dorotia amukwatiddeyo. Harkonnen. You stole my future. Mwabba ebiseera byange eby'omu maaso gwe Harkonnen. Taking your hope. Era essaawa zonna ngenda twala essuubi lyammwe. Laila, vaayo. Goberera eddoboozi lyange oveeyo.
takyasobola kuvaayo. Mukazi watu bamukwatiddeyo. Yakana mugamba vaayo munaye, vaayo ng'olowooza akyasobola okuvaayo. Bamukwatiddeyo. Allah. Niyamuyita Layira. Olowooza no tafudde. Kasaba kwatirayo kabaka weddemu. Yakana mugamba Layira bambi ngenda kusaba kwate kuokomewo. Layira munnange komawo. How it feels to lose a child. There is no worse pain. Kikwase nako kubanga ofiiridde omwana kwatiriyo obulumi bwa ttabu obusinga obwo. To rescind the deal we made for the fleet. Wabula kijja kuba kyabusiro gekyakosa za muddiiru gye twateesezzaako. Osegeera. You weak fool. Niyo kimanyi nti oli musiru omunafu. Olowooza osobola okunsirisa. From that throne. And feed you to the wolves. Ngenda kujja ku Namulonde yeekuwewaza nkulisa ebibe. Niyagamba soko leke nze mukwatemu. Waliwo yajja n'agamba leka mukwatemu koona ani ayagala okunkwatamu oyo. Sseruganda n'ajja. Anti ssebo obuuza ayagala okukwatamu nze ayagala okukwatamu bwana gundi. Nsigiza yegwe. Sirika tobaako kyonyega. Sirika tokuba kerere. Nalyoka atandika omufumba. Akola ki? Bale musoke gwedde bali. Mukyala we agamulekerawo. Mukyala bamugamba gwe sokodde bali yitawo. N'amuteeka pembeni. Rodi yakirya wansi ku mavivi n'asaba ssebo masse mukisa nsaba kisaba nange. Saasira nkwegaidde saasira munnange. Saasira nkwegaidde ono kyava mugamba muleke. Muleke kaso mutuusiza ku ekyo. Laba. Turn home. Bury your son. Rodi kyava mugamba kwate kubo ddeeka. Genda oziike mutabani wo. Transpired here will let these. Ate singa okera ku makya n'obaako ky'oyogera. Kubituuseewo wano eno. Tojja kyagala. Kisigalire masekatigo tobaako ky'oyogera. Wulidde? Kalino tukwata eri Valya. Valya jjukira alina okuddasika ne kabaka. Wabula yagenda akyabirowoozamu kati information gy'aleeta. Nti ategedde abayeekera. Ababadde batabangula ensonga za kabaka naddala ku bino ebibadde bisima. Ebirungo okuva kwa Lakasi. Nga information gyamuleetedde asobole okuddamu okuba nga amwesiga. Kati agenda otuuka ebbali. Laba eyakwata ekkubo okujja eyandibadde mu kkomera Mother Superior. Eyandibadde mu kkomera ate eyajja. Sokoleke ensonga zikyuse we sibadde. I'm a hard man to keep chained. Muna Yusufu kiri nti ndi muntu muzibu nnyo kega ndi musajja muzibu okubanga nkumirwa ku njegere. Nyina olugambo lw'abayeekera lwendeetedde kabaka. House of Kalino tekyayeetaaga services zo. Era essaawa zino privileges zonna z'obadde olina mu lubiri ziri revoked. Bwe bakuggyeko buli kimu kyonna. Eyo ye geemu yo goloza osobola okudda mu kifo kyange. Mu kuweereza mu lubiri oba okuweereza kabaka. Osobola okudda mu kifo ky'aba sisterhood. What do you want? Yambuuza ki ky'oyagala? Nagamba kye njagala. Njagala kakasa nti obwakabaka bubeera steady. Bwe kiba kyetaagisa kunyiga buli omu yenna ku baganda b'omu nsi eno. Nzirukanya ssomero ly'abaana bato. Ffe tetulina gwe tutiisatiisa kono tolimba. Olabika ondabanga omuntu atya. Nze siri bwana bwa myaka 9. Ate era ne Kasha bwe yabadde teyabadde wa myaka 9. Kyava mulagira gyayo ekitala kyo. Kyusize eddoboozi. Gyayo ekitala kyo. N'akwata ekkubo n'akijjayo. Kiteeke ku nsingo yo. Ono ekyamulese yagamba nti mmwe basisita mmwe abava mu kibiina ky'abakyala mmwe. Kati njagala okisonseke mu ddooko liweesali. Nakyala bw'atuuka okwogera bw'oti omanya kati avuddeko. Agenda ogira bw'ati bw'agamba okwesala olowooza yeesala.
kugambye weesala ensingo weesala obulago musajja gwe olowooza yeesala omusajja teyeesala lad amutunulira amugamba maama nakwate kuba ekisaa nakiisawo nakisooseka mu kikondoolo wuliriza ono kyamugwako. bulijjo neewuunya okutyako kuyinza kwesigamawa kati maze okutegeera okutyako we kwesigamye. totya mbu tebakuwulira wabula otya nti bakuwulira ni tebafaayo ku kikyoli kyekikweraliikiriza. aya nakyala yatambula butambuzi olaba amukosezaako eyo sikiru sebo Seruganda n'amulaga nti terina kyemukolako. maama Seruganda gyava balabika balina amasabo 12 mbayo nakyala Valia Hackney bamufubutudde bamugobye mu lubiri era kirodi ki Desmond Hart kyekyamwekiika yakwate kubo najja wabula yakimanya senga bagoba mu lubiri kibasegeeza ne Great Houses zigenda tukesera nga ziraba tezikyetaaga services zammwe. awo baaluzinga bakuze emabega nga batugamba Lakenville home of House of Hackney. Your grandfather, Abdulad Hockney, yali musajja muzira. Didn't commit a war. Committing a crime nga we bagamba. Genocide. Wabula ayagala stopping a genocide. Volina Tradies. A family of yatujjako ekitiibwa kya family ng'asinziira ku bulimba. Ffe tuteekeddwa okubeera n'abakulembeze mu Bwakabaka. Comes from your group. Nesimanyi wa gy'obijja mwana gwe olina omulugu bw'oyagala nnyo okwefuula ow'akabi ow'ekitalo. Complacency is a disease. Ebyokuba nga tukkiriza engeri gye batuyisaamu eno ndwadde. All of us. Ndwadde egenda okuba nga ffenna etumalawo. Buy and let it happen. Nze sigenda kutuula butuuzi ndabe nga tugenda kubeera mwene embeera nga tusobola okwetereeza bannange. Tetusobola kukkiriza eno mbeera twerwaneko. Griffin tomugoberera. Oyo omwana musege. Weegendeeze. Ojja kukomekerera nga akuliisizza. Muveeko. Mama no bw'agamba. Yabadde abagamba nti Volion waaba yakomyewo. Lwaki tetukwate kuba tugenda tumutegeeza ensonga zaffe ne tugezaako tereeza ekitiibwa kyaffe. Okubanga batulabulayo bwe bati nga batuyisanga abatalina makulu osegera ono yakwate kubona gyagezeko siikana sister we yambuzolooza maama mutuufu Griffin njagala ombuulire aŋŋambye nti nnyina omulogobe neetwala okubeera ow'ekitalo. Bali okimanyi tebali nga ggwe Valia. Kyotegeeza tebali nga ffe tuyinza okwagala okutereeza ekitiibwa ky'ekika. Osegera. Ojjukira bwe nagwa mu baraafu nga ne masekati g'omugga obunnyogovu nga bunfukidde ekirala. Natuka ekiseera ebinywa ne byekwata. Nali nga musiru nga nsiraanye n'ojja. Of course ne mutumbaavu yasobola okutaasa. Naye simanyi ngeri gye wakikolamu kubanga nali mukubbira nene nkuwulira nawulira eddoboozi yo nga litambulira mu mutwe gwange ng'oli mukundagira mpuge muntegeeza nti wuga olw'okubanga gwe saasobola kufa ku lunaku olwo. Nze ngenda kugamba tuli wa kitalo era tuli wa mulugube ddala mutuufu oli wanjawulo oli extraordinary. Y'ensonga lwaki yamugamba y'ensonga lwaki ngenda kukola kyonna ekyetaagisa Volion Atreides nkakase nti asazaamu obulimba bwe. Bwe kiba kyetaagisa kwata kkubo okubeera abakulembeze mu Bwakabaka tugwana okubeera ekyo. Mugamba tofaayo genda kiraba. Jjukira Griffin yagambye nti yawaayo petition ye yagiwaayo mu Landslide nga bwe nakunyonnyolera Landslide kikyeri yawaayo petition ye era nga bagambye nti bagenda kugiwuliriza balabe engeri gye basobola okubasembezaamu ninga teye ensonga agenda gitwalira mu bintu byanfuna. Petition yali aleeterako ensonga y'okuba nga basobola okuleeta ekintu kyabwe ekya welfare. Gageno wayita ebbanga ate olowooza teyaddanga mayiti mutabani wa Virgin ng'ogasseko ne Sonia mu butuufu okufaako okutulese kutumenyeemenye. Obadde kitangala ky'amaanyi mu famire
era bajjajja bamukisa okuba nga bagenda kusiikana munnange gy'olaga Until we meet again. mpaka nga tusikanye nateera kaakano Griffin bwe yakwata ekubo genda jjukira yali amaze okwogeramu ne mutowe Valia Harkonnen era n'amutegeeza nti va ku bali kye balowooza nze bwe nasikana Volian nina kakasa nti nkola kyonna ekyetaagisa omusajja oyo batereze erinnya lyaffe yadde amayiti tulagera okuzza amaaso anti gyantuyingire munda munnaye kasira kakungubaga nze saagala kungubagira bulazo wange Volian asse Griffin n'amala n'abula nateera ekyo si kyabwenkanya njagala ba tradies bagezeko okubonaabona nga bwe batubonyabonyeza naye sisobola gezaako kikola olw'ensonga basindika kuwala ka 9 anti oba osanga ekibiina ky'abakyala kinaakuyamba ekintu kye nandibadde njagala okukola famire yaffe tesobola gezaako kikola ebyokuwolera bimala Griffin abadde wathe okusinga ebyokuwolera an eye for an eye ekkubo lyonna ly'otwala tula mami ngenda kusaba saagala osigale ku planet eno ey'ekiro ky'entiisa ngenda kusaba ofune kyonna ekyetaagisa kuba kati ekisigalidde wano amazima gali nti kufa na kuvunda tewali kirala abasajja batuyisizza bubi kakati no by this time abadde agamba nti yandibadde abaako kyayiya Volion yali amaze okutta Griffin n'amala n'addamu n'abula nateera Volion Atreides kali agamba nti bamusindise kugenda muwala ka 9 mu kibiina ky'abakyala gye bamusindika bakadde be naye ng'agamba yandiyagadde okubaako kyakola era yakubiriza muganda we n'amugamba ngenda kusaba mu kyonna ky'oba okola listo siraanira wano kati nga tukomyewo abasinga baali bagenda maaso n'okubanga badisikasinga ku mbeera kati weeyimiridde ekituufu kiri nti beeraliikirira olusajja olwo kusiya ku information gye baasobodde okufuna nze mbadde ngamba tudde kuwala ka 9 tuddemu tukole strategy nateera basisters musooke muwulirize njagala mujjukire emirimu gyammwe Mother Valia okimanyi ffe tuli naawe ku kido kyonna ky'oyagala tujja proceedinga nakyo oyagala tukole ki muddeeyo eri hawuzezi zammwe mukakase nti mutunuulira buli omu bonna we bayinza okwagala okubuusabuusa okutwesiga mubakwate omuba mubakwatidde temufaayo nze ngenda komyawo obwakabaka kansooke mala okulaba ono yajja n'asisikana Makeila n'amugamba tula asindise buno Sister Laila omwana teyasobodde kusimatuka process ya agony yafudde ala nabadde nsuya nti Lwakera nsobola ofuna ansa kono yasobodde okwogera Lwakera yayise mwana era n'agamba nti key to the reckoning in blood and in spice nti oyo yazaalibwa emirundi ebiri yazaalibwa mu musaayi ne mu birungo kono Desmond Hati kati ogenda kola ki I think a trip home is called for. Ebituuse ngenda sooka nzireko eka ewaka luddawa nabagambye tuyikayitibwa Dune Prophecy mukama abaakumire mweraba